alina eddembe okuba omulamu ne right to health. Omuntu asobola okuba nga alina omusango gumuvunaanibwa naye bwe tuba tukakasiza nti prison terimu ddagala lisobola mukebera mujjanjaba naawona oba terina byuma byakubisobola kukebera kansa oba nsigo, omuntu oyo aweebwenga omukisa ng'alina obusobozi abeere nga ajjanjabibwa abakugu b'asobola oba family. Njagala kubuuza Anita Among, Shamim Malende okukusaba ogenda okujjanjabibwa ebweru w'eggwanga gwe Anita Among olw'okuba weesiga ebizigo noyerusa feesi yo n'okola ku maanyi ga Sadolin, kigenderwa kyo ki ogamba Shamim Malende nti mu kaseera kano agumiikirize? Nja kubuuza Anita Among ne tayebwa. Shamim Malende buli mubaka wa parliament baba balina okumuwa allowance ne insurance ku nsonga z'obulwadde. The Nyampians, the banyiginya this time around. Omwami wa Malende n'abawandiikira nti mukyala wange ali mu mbeera bweti. Olw'okuba muyina akasajja ku mutima, olw'okuba mission zammwe mwagala ziggusa, ne mugaana Shamim Malende ogenda okujjanjabibwa. Njagala kubuuza Anita Among w'ofiisi gy'olimu gwe twakasembayo okuziika Jacob Olanyamu yali. Anita Among gw'ojja kulowooza nti abantu bwe banaafa eggwanga ogenda disigala mbwomu. Naye nkugamba Anita Among, Mama Lususu, Mama Sadolin, Mama Kizigo, bino byonna bikole. Wulire emboozi egenda tandika bweti. Sharinga video muli abantu batini. Ate nga video nako lwaleero erimu okkomba essowaani n'okulya. Shamim Malende mumusabire. Amalwaliro ga Uganda nga bwe mugamanyi nti amalwaliro ga Uganda bajja kugamba musujja gwe gukuluma ate ng'olina kansa. Amalwaliro ga Uganda bajja kugamba olubuto lwa myezi 8 nga lwa wiikisi 2. Amalwaliro ga Uganda ojja gende bakujjanjabe, efo gy'okuteekako omusaayi bakuteekeko mirinda fulute. Omubaka Shamim Malende embeera ye eyeetaaga essaala, era ntegezeddwako tugenda kukwatagana n'abasawo abajjanjaba Honorable Lutamaguzi Ssemakula mu mbeera eri COVID, tulabe nga omubaka Shamim Malende ajjanjabibwa. Era ntegezeddwako nti abaka ba National Unity Platform abasinga abaalirako ku kantini ku parliament mugende mwekebeze bunnambiro, kubanga bano abanyampi the Nyamulengezi batagetinga abantu bangi nga mwe mulina omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Enzita eriwo kati ya butwa, era ng'obutwa buno buli mu kutambula. Kati gwe wenna atuddeeyo njagala otegeere nti wano we tuli si wa kusaaga. Bwe tujja ne tukugamba genda bakebere obutwa bijjeemu omuzannyo, genda bakebere. Bino tuzze tubibagamba. Era n'ewaka ewammwe abakozi be mubeera nabo mubeegendereze, kuba dikiteeta atandise okutugumbula. Ntandise bwe nti njagala owulirize video olunaku olwaleero egenda kubeera nzibu. Njagala Yoweri Kaguta Museveni otule ku video olunaku olwaleero n'abantu abalaba engendo bagamba. Najja ne mbagamba gye buvuddeko, ne mbabuulira ku bayimbi abaagala okwegatta mu Nuupu, meeting eyatuula kalenda, omwali Ronald Mayinja, omwali Full Figure, omwali Catherine Kusaasira, King Michael, Big Eye n'abalala. Ne mbagamba bano nga bw'omanyi Museveni asobola okujja n'avuba ekyennyanja. Bw'amala okuvuba ekyennyanja n'akiteeka ku lukalu, abaddayo kunoonya kyennyanja kirala. Abantu bano bakusaasira
Kusaasira yajja ne yeefuula eyeewambye nti bamuganye okuyimba ng'ayagala okulaba nti bannayuganda baddamu mukkiririzaamu. Ronald Mayinja njagala otule ku vidiyo nako lwaleero owulirize bulungi. Omanyi akasajja ako ka Mayinja? Simanyi oba Mayinja otegeera bulungi. Olabika olina obulwadde obukuluma kasajja gwe. Ronald Mayinja gye wava ewammwe Empenja n'ojja mu Kampala nga ne bakusuula kabirizi tesobola kukulya. Ronald Mayinja bannayuganda ne bakwagala mu mbeera gye bakwagaliramu n'enfaananayo, kubanga tewali yandyegombye kusemberera Ronald Mayinja ku nfaananazo. Ronald Mayinja bannayuganda njagala muwulirize emboozi eno, era Mayinja njagala mubabuulire muwulirize. Omukulu oyo alina oluyimba lwe yafulumizza. Bwe yafulumizza oluyimba, bangi mwalowoozezza nti munnange gye yalaga bimutabuseeko. Nedda, muzannyo mupange gwa siteeti, era mudde muwulirize oluyimba olwo atunda muwoozi pulojekiti.